Njagala okubuzaako munaffe yonna gy'osinzira okulaba Bukedde TV1 ne mbakulisaayo abasobodde okutambula naffe mu kyoto ekibadde wali ekireka n'okwebaza bonna abasobodde otuwagira mu nteekateeka eyo. Mwebali nnyo, mwebalire ddala bannaffe abatusiseemu ku mukono Haji Ntale, abalufula n'abalala mwenna. Kakati essaawa endagaanya ey'amawulire agataliiko nfuufuuze Ismail Nsubuga. Tuli wano Kasozi ekibuli mu ngeri enjawulo nga tweteekerateekera amatikira ag'abeena agagenda obeerawo olunaku olw'enkya. Kasooke nkulage ku bikulu ebiri mu galeero ate oluvannyuma tugalabe mu bujjuvu. Enteekateeka z'amatikira ga Ssaabasajja Kabaka aga 32 ziwedde. Emikolo giri ku Kasozi ekibuli. Naye nga security tumaze okweteekateeka. Abantu banyumiddwa akasika akakulembedde amatikira ga Kabaka. Olupapula lwa Bukedde lukuleetedde akatabaaya k'enjawulo ku matikira ga Kabaka aga 32. Olupapula luno ekyewuunyisa lusigadde kusingira 10 lwokka. Amatikira ga Kabaka aga 32 biibino ebikwata ku Kasozi Kibuli awanaabeera emikolo. Ettaka lino lyaweebwayo mukadde waffe Omulangira Badru Kakungulu. Nyongera okwaniriza munaffe yonna gy'osinzira okulaba amawulire agataliiko nfuufu. Tuli wano ekibuli we tusinzidde okuweereza wakati mu kweteekerateekera amatikira aga Ssaabasajja Kabaka. Era wenjogerera wano ku lusozi wennyini we tuli enteekateeka zonna ziwedde ez'amatikira aganaabeerawo olunaku olw'enkya. Weema zisimbiddwayo so nga n'ebyokwerinda binywezeddwa era ddwa esuubirwa okutandika ku ssaawa 8 ez'emisana olunaku olw'enkya. Omusasi waffe kaabikuwe mu bujjuvu. Enteekateeka z'okujaguza amatikira ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwera Mutebi okubira ku mulundi gwa 32 Kasozi Kibuli ziwedde. Embeera esibye akeetalo nga buli omu obedde akulabutabeera okulaba nga buli kimu kimalizibwa mu budde. Bateekeddwa n'olusiisira lw'ebyobulamu luteekeddwa ofiisi ya Supreme Mufti n'Obwakabaka ng'emu ku ngeri okweteekera amatikira. Kabaka yasima amatikira ag'emyaka 32 okugakwatira ku Kasozi Kibuli era nga mu kiseera kino enteekateeka zonna zijjiddwako engalo n'ekifo kiyeetiddwa bulungi okwaniriza abantu b'abeene. Akasozi kamaze okuyoyotebwa bulungi. Enteekateeka zonna zimaze okubeera nga zisuse ku ntikko yaazo. Twebaza bannamawulire bakoze omulimu munene okubeera nga omulimu guno bagulanga bakutegeeza abantu bakunga abantu. Tusuubira nti bunaakeerera Akasozi Kibuli kajja kubanga kayuguuma. Olusiisira lw'ebyobulamu Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuze ategeeza nti bakikoze okusima Kabaka olw'okususwaza ebyobulamu myaka 62 gy'amaze ku Namulondo. Ssaabasajja alumirwa abantu be kubanga emiramwa gyonna gitambulirako giganyuddwamu abantu bagiganyuddwa. Twali ku lusiisira lwa Skersels ne tubeera ku Kikulukuto. Ebyo byonna olaba nga bitambulira ku bantu. Naffe okubeera nga tweyongera okuwagira n'okuzzaamu amaanyi okulaba nti pulogulaamu za Ssaabasajja Kabaka z'abaleese tuziwagira zibeere nga zigenda mu maaso. Okusalawo nga tunaba kutuuka ku matikira ago tusseewo olusiisira lw'ebyobulamu. Supreme Mufti ategeezezza nti emikolo gy'amatikira g'abeene olunaku lw'enkya kutandika ku saa 8 ez'emisana. Awo nsaakunze abantu b'abeene byonna gye bali okujja okubeerawo. Kubakowoola mwenna abaami n'abakyala, abaana abato, abakulu, mujje olunaku lw'enkya okutandika essaawa 7 tubeere nga tusange buli omu nga akalidde
mukatebeke insha Allahu taala. Akawongeza by'ebyokwerinda bun'abakungu okuva mu Bwakabaka beetemu kafu akategekeziddwamu bannamuliro okubaganya ebirowoozo kugera omukolo gye gunaatambulamu enkya. Omwogezi wa poliisi mu Kaprian Patrick Onyango akisizanga ebyokwerinda biri gulugulu olunaku olw'enkya. Ffeena kati tuli redde okutandika leero ssaawa nga 6 ez'ekiro tugenda kutandika okukola n'okukuma ekifo kino okulaba nti enkya ng'abagenyi bajja kutuuka wano ng'ekifo kiteredde mu nsonga zaffe ze security. Ayogedde ku biragiro ebikanyiziddwako omuli okwekebejja buli ayingira n'okunyweza ebyokwerinda okwetula ebitundu ebiriranyewo. Abasirikale baffe balwanyisa obutujju bajja kubeera ku gate okulaba nti buli omu ayingira wano kusooka bajja mukola ki bajja mukyeke nga yokakola ki yokayingire. Alabudde bakyala kimpadde ab'okufudde omugano okunyagulula abantu ku mukolo guno tebatawaana kujja. Waliwo abavubuka bateega abantu bano beyita bakigaali. Abavubuka abo tubalabula temugezako okutuuka wano, temugezako okuteega abantu mu kubo kubanga tugenda kuteekawo abasirikale baffe eyo. Tetulowooza nti tugenda kukuma bukuumi wano abantu ku kibuli, ku mosque, ku muzikiti. Nedda neeyo tugenda kuteekawo ki abasirikale baffe. Abantu ab'enjawulo okuli Hajja Meiro Buwembu ne Hajjati Zahara Lulyolika boogedde ku nteekateeka eno ebayozayeza Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku matikkira ge. Njagala okuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ng'olunaku lw'enkya ku lusozi Kibuli tugenda okujaganya amatikkira ge ag'32 ng'ali ku ntebe y'abajjajjaabe Namulondo alamula. Mbakunga nti enkya tubukeereza enkokola zigenda okuwera essaawa 7 nga tuli ku lusozi Kibuli. Disani Mutyaba ne James Makali bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV. Wano wennyini ekibuli wetusinzidde okuweereza era ndowooza enteekateeka oziraba zijjiddwako engalo. Kakati nno nga tukyali wakati mu kweteekerateekera amatikkira g'abeene okusindogoma n'embuutu n'amazina abyefuze akabuga k'Ekireka ng'abaayo bali mu kasiki ak'amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ag'omulundi ogwa-32. Akasiki kano kategekeddwa Bukedde Family era olwaleero gye tusinzidde okuweereza pulogulaamu zaffe zonna okuviira ddala ku makya. Bannakireka ne bannakira batusiimye olw'okusoosowaza ensonga z'Obwakabaka. Omusasi waffe nabyo abirina. Abaami n'abazaana ba Kabaka mu bitundu by'Ekireka basiibye mu kasiki k'abeene ak'amatikkira ge ag'omulundi ogwa-32. Akasiki kano kategekeddwa Bukedde Family era abantu bakuŋŋaanidde mu paaka ya Lole, paaka ya taxi ne mu Kirema era eno gye tusinzidde okutuusaako pulogulaamu zaffe zonna olwaleero. Ebyemizannyo era mbaguddemu wano bo webali bayindiri tumwesige. Tumwesige agenda tukolera ekirungi sizoni eno mujja kutuwulira. Obalansinga otya omupiira n'obufumbo? Byonna mbibalansinga byonna mbyagala. Mani yo Arsenal. Mani yo tiimu mpanguzi. Pulogulaamu ya Kayisanyo eweerezeddwa butereevu okuva mu Kirema wategekeddwa ekyoto. Abamu ku batuuze betwogedde nabo basiimye Bukedde Family olw'okusoosowaza ensonga ezikwata ku muntu wa bulijjo wamu n'Obwakabaka. Era tuli basanyufu aba Vision Group Bukedde TV okubeerako mu kitundu kyaffe. Era nga twagala kuyozaayoza Ssaabasajja beene olw'amatikkira ge aga-32 okuba nga nago agatuuseeko era yongere okulamula Obuganda. Bano basanyuse okulaba ku baweereza ba Bukedde TV1 ab'enjawulo buli gye balabira ku ntimbe zaabwe naye ng'olwaleero baboose buliro. Olunaku bapulezidenta be tulaba nga Lilian Luwulwa, Omwami Sseguya, Musa bonna leero tusanyuse okubalaba nga bali mu kitundu kyaffe eky'Ekireka era olunaku tubalaba ku TV leero tuboose buliro. Amyuka Meya wa munisipaali y'Ekira Rashida Musoke ku lwa munisipaali yayozaayozezza beene olw'okutuuka ku matikkira gano aga-32. Jozaayoza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awamu n'Obuganda bwonna
olw'okutuuka ku matikira ag'emyaka 32 yogayoga ayibeene awadde obweyamo nga n'oluguudo olutuuka ku biri lwa Kabaka olw'Ekireka bwe lugenda okukolebwa mu pulojekiti ya World Bank eddako era nti balina ekirooto ekyokufuula kiri ekibuga ky'ebyobulambuzi olw'ebiggwa by'abajulizi n'ebifo ebirala ebiriyo bayitako ku luguudo mululaba era oluguudo lwaffe olwo twe lumu ku nguudo ze twatadde mu World Bank mu feezi eneddako ey'okusatu okubanga lukolebwa ku mutindo omulungi ddala ng'ebitaala ku ebiri twabiteekako ate era tujja kwongerako weziweredde essaawa 2 ekyoto ne kitandika era abantu bakuŋŋaanye mu bungi okusomesebwa n'okuluŋŋamizibwa ku nsonga ez'enjawulo ezikwata ku Bwakabaka eno abavubuka ba Nkomazambogo babaddeyo mu bungi abazadde bannabyabufuzi n'abantu abalala ffe abakulu b'amasomero tulina ebibiina bya Nkomazambogo byoto era bona obalabye okuvaanuza ku Mande paka olunaku lw'enkya ojja kulaba abaana ba Nkomazambogo bangi nga baagaliza beene amatikkira aga 32 mu masomero ag'enjawulo. Abaana tetulinda nga bakoze ensobi tulyoke tubalamule oba tubagunjule. Tufune enkola ekwatagana n'abaana baffe mu maka gaffe, buli we tufuna akadde tutuulemu nabo ekyo kyoto. Abaana balambike balungamiziddwa Kirwana Soze omusomesa w'olulimi Oluganda era yeebuzibwako ku by'ennono okwosaako munnamawulire Charles Serugamatovo. Abazadde okubeerako bye basomesa abaana baabwe babikoleranga ku kyoto, okunyumya ebyabanga bibaddewo olunaku bye babanga abantu bayiseemu nga bikolebwa ku kyoto. Damba Tadeo yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Bannakireka olwa vibe gye mutuwadde nga tuli mu kitundu ekyo. Wenjogerera akasiki kakyagenda mu maaso era kulya kunywa na kusanyuka. Bwe tweyongerayo nga tukyetegekera amatikira aga Ssaabasajja Kabaka ag'omulundi ogwa 32 agenda obeerawo olunaku olw'enkya wano ku lusozi Kibuli we tuli. Olupapula lw'oluganzi olwa Bukedde lukuleetedde akatabo ak'enjawulo akali mu kalonda yenna akwata ku matikira gano nga kaamiko 44. Wadde nno okongeddamu ebinonnogo ebyo byonna akatabo kano kasigaddeyo ku nnusu 10 zokka. Ng'atukuza amatikira ga Ssaabasajja Kabaka omulundi gwa 32 olupapula Bukedde lukuleetedde akatabo ak'enjawulo omanye ebikwata ku Buganda ne Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. Mulimu emboozi okuviira ddala ku zeemabega eyo ezaaliwo ez'entalo z'obirumbirumbi ekyalo kwe bazirwanira abaaliwo ku mulundi ogw'E93 n'ebyaliwo ne bye baakola byonna babitunyumiza. Omukungu w'olupapula Bukedde Michael Mukasasebo agamba nti abantu bangi abaaliwo okuyimiriza amatikira agali naggala nga tebamanye ng'olupapula Bukedde byonna birukuleetedde. Mulimu abantu abakulu abayimirizaawo amatikira bambi nga bofeesi zaabwe n'abantu tebazimanyi naye nga bakola omulimu omusufu okuyimirizaawo ensonga za Buganda. Mulimu emboozi ennyuunyuntivu eraga engeri omulembe guno ogwa Ssaabasajja Omutebi ogw'abavubuka engeri gye gugassa abavubuka n'abakadde okusitula omutima gwa Buganda ogutafa. Asira abantu abaagala okumanya ebikwata ku nnagala ebiseera kino ye baatuliza Kabaka obutasubwa ku lupapula Bukedde. Mufune kopi eyo, mufune emboozi n'emboozi endala nyingi nnyo ekiri enaggala biki ekiri mu kiseera kino n'ebintu ebirala bingi nnyo ebikwata ku kukulaakulana kwa Buganda na buli kintu kyonna kyonna ekikwata ku Bwakabaka n'ennono zaffe. Agambye nti ebinondogo byonna ogenda kubifunira ku nnusu 10. Luno ekyewuunyisa lusigadde kusingira 10 lwokka. Olupapula luno terwateekebwawo kunoonya ssente zokka eziruyimirizaawo. Yes, twetaaga ssente ezituyimirizaawo n'olupapula luno lwateekebwawo okukola ebintu ebifaanana bwe biti. Ne lusigala ku ssente ntonotono abantu baffe basobole okulugula basobole okufuna ebirungi ebiri mu lupapula olwo. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulire ku Rabukedde TV. Ebyo nga bikyali bityo Uganda etadde emikono ku ndagaano zino ziri 8 wakati waayo n'eggwanga erya Kenya nga zaakongera okunyweza enkolagana wakati w'amawanga gombiriri. Bino babituukiddeko ku bugenyi Pulezidenti w'eggwanga lino General Yoweri Kaguta Museveni bw'abaddeko mu Kenya gy'asisinkanidde munne owa Kenya William Ruto. Omusasi waffe Nabyabirina.
President Museveni akedde kubisaamu ngatto n'agenyiwalako mu ggwanga erya Kenya ku kisaawe Entebbe asiibuddwa omumyuka we retired Major Jessica Alupo, minisita w'ensonga z'obwa President n'abalala. Iyo Kenya olutuse President ayaniriziddwa minisita w'ensonga za cabinet Musalia Mudavadi n'abakungu abalala bangi. President oluvannyuma yolekedde State House Kenya okusinkana mukulu munne William Ruto. Wabaddewo okussa emikono ku ndagaano ez'enjawulo okunyweza ebyobusuubuzi wakati w'amawanga gombi. Endagaano zisiddwako emikono baminisita n'abakungu ba gavumenti zombi nga kubaddeko enyweza ebyobulambuzi ekwata ku property rights, ebyobufubi, ebyobulimi n'obulunzi, okunyweza enkolagana mu by'entambula, enyweza omutindo gw'ebintu ebikolebwa mu mawanga gombi n'okusitula enkolagana mu bamusiga nsimbi. President Museveni ayongedde okusaba amawanga ga Africa okweyambisa ebyobugagga tulina okusitula ebyenfuna. Agamba nti ebyenfuna by'amawanga gonna byesigamizibwa ku byamaguzi n'obuweereza naddala ku makolero n'ebyobulimi. Modern economies are built on production of goods and services. The more goods and services you produce, especially industrially, in agriculture and so on, the wealthier you are. But when you produce goods and services, the next question is who buys what you produce? So the issue of the producers and the consumers is at the center of a modern economy. Ategeeza nti amawanga g'obuvanjuba bwa Afrika gatandise okuzuukuka. I can see that we are waking up to talk about the market of East Africa, the market of Africa. Well, if we don't do that, the future is very bleak. So really, you, the East Africans, I'm glad we are working up on this issue. President Ruto naye ayaniriza ebituukiddwako wakati w'amawanga gombi. We reaffirm our united stance on closer collaboration in key sectors such as infrastructure, trade, energy, security, and regional integration. Agambye nti baaniriza enkolagana eno mu butongole okuli eby'ebyobusuubuzi, ey'ebyobutebenkevu n'okwegatta kw'amawanga. This occasion reflects the strength and historical partnership between our two nations, anchored in common ideals, deep respect, and shared ambition for regional stability and progress. Mawulire gataliko nfufu olaba ku Bukedde TV1. Tuli wano ku kasozi ekibuli abagenda okwera amatikira ga Ssaabasajja Kabaka olunaku olw'enkya. Kampumulemu katono ate nkomewo tulabe ebiri mu kitundu ekyokubiri tova. Linda Nemino Mugataliko. Nyongera okwebaza abantu bonna aba Buganda bazzukulu bannange. Naye mbeebaza tubeere bumu. Obumu obwo bwe bujja okusobola okutuggusa ku ebyo bye twagala bino ebiyitaayita ebiri mu myaganya. Lubeeko kakozese muzzukulu wa Walusimbi Sebagala. Erinnya eryo liggala emiryango egyo gyonna emyaganya egyagala okutuyingiramu. Neebaza aba Bukedde okutuwa omwaganya okubeerako wano mu studio zaabwe batukwata amaloboozi ku ebyo ebifa mu kika kyaffe. Ekigambo kino manya ekika kyo kigenda wagazi era kigenda mu abo abazzukulu bonna okwongera okumanya era n'okutereka ekika kyabwe.
Green Power Monster kyokka nga bw'ogiyita compact electric vehicle toba mukyamu. Bassa mu mota eya watts 1500 egisobozesa okudduka okutuuka mu sipiidi ya miles 25 buli ssaawa. Mu lukyaginga lumu osobola okutambula olugendo okutuuka mu miles 4. Kano baakakolera nnyo okusinga abaagala okulya obulamu kubanga buli kimu ekyateekebwako kya mulembe ate nga kisikiriza. Kazitowa mayinja 37 nga mu bimpimpi ze kilo 235 kalinya olusozi kyokka olutasukka degrees 3. Abakugu kano baakateeka mu class 3 mobility scooter nga kakozesa battery eza bulijjo eza lead acid battery. Mulimu system gy'osobola okukozesa okukichaginga direct naye olina okuba ng'okozesezza socket erimu amasannyalaze agenkanankana ne amps 13. Science ne teknolojia. Njagala twala omukisa guno okwaniriza mu kitundu ky'agataliko nfuufu ekyokubiri era tukiguddewo n'akasozi kano Kibuli kwe tusinzidde okuweereza olunaku olwaleero ka byafaayo nnyo mu ddiini y'Obusiraamu n'Obwakabaka bwa Buganda nga twetegekera amatikira ga Ssaabasajja Kabaka aganaabeerawo olunaku olw'enkya. Olwaleero tukuleetedde ebimu ku byafaayo by'akasozi kano Kibuli era omusasi waffe kaalukuviire ku ntono. Ngojali ayokeza buyinza tumuwe ekitiibwa omwana wa Mutesa alina obuyinza yekagwa tuwuliriza talina musinga Kabaka. Olusozi Kibuli lwankizo nnyo wakati wa Kabaka wa Buganda n'eddiini y'Obusiraamu mu ggwanga ebyafaayo bingi ebiruliriko lusangibwa mu Ggombole Makini nga lwatandikibwa omulangira n'obumbogo kyabasinga yazaalibwa Ssekabaka Ssuuna ow'okubiri-35 ng'ebifo byonna amanya gaabyo gawonezebwa okuva ku bikolwa ebyakoleddwa ku bwe gutyo bwe kulina ku Kibuli nga Yusufu Mulindwa Mugaso ow'omuluka bw'annyonnyola. Kinonoozebwa nti Ssekabaka Mwanga ensolo ze zaalundibwanga wano ku lusozi kuno Kibuli era akaalo kano kwabulibwangako nnyo ebisolo bya Kabaka nga bwe balagirira omuntu w'ebisolo gye byalaze ba gye baalundidde nga bagamba nti akaalo kali ku lusozi luli okubulira ebisolo bya Kabaka kwe kutandika mu njogera ennyangu okulagirira omuntu obwangu n'agamba wali awabulira ebisolo bya Kabaka awo n'erinnya Kibuli gye lyava. Ye Sheikh Yasser Kulumba akulira ebyeddiini mu ofiisi ya Supreme Mufti atubulidde ebyafaayo by'ekifo kino agamba nti omulangira Mbogoti yasooka kubeera ku lusozi luno nga era ab'ennakisi wabula n'enkyukakyuka ezaaliwo kyamuwalinze okulusengako. Mu kulusengako yazimbayo omuzikiti omutonotono ssaako n'okuteeka amaka ge okumpi n'olusozi olwo. Omulangira Mbogoti olw'okwagala ennyo eddiini y'Obusiraamu kyamuviirako n'okuwaŋŋangukira mu ggwanga lya Tanzania olw'ebyofuzi ebyaliwo. Naye bw'atyo n'asalawo okugamba nti nze nja kutwala Busiraamu sijja kutwala Bwakabaka. Naye mu mbeera ey'okubanga amaanyi yali w'amaanyi ng'era yalina n'abalwanyi yawaŋŋaŋŋasibwa olw'ebyobufuzi n'abeera nga yatwalibwa ku kizinga e Zanzibar ewa Sultani Saidi n'amalirayo ddala ebbanga. Kulumba agamba nti ebbanga omulangira Nuhu Mbuguli amala bwanganguse yakozesa omukisa guno n'akuka mu ddiini ey'Obusiraamu ekyamufuula obw'enjawulo. Yasomera eddiini n'abeera nga yakomawo n'abawalimu n'akomawo ate mu Uganda ng'avudde mu buwaŋŋanguse emyaka ddala kagisabira ddala mu 13. Bwe yakoma omulangira Kyabasinga yakwatagana n'abakulembeze ku birina okukolebwa mu ddiini y'Obusiraamu omuli abasiraamu okwambala enkofiira okukkiriza abasiraamu okusala ebisolo n'ebirala. N'asaba Obusiraamu buno bubeere nga bufuna ebyo byonna bye biteekeddwa okubeera nga bifuna omuli abasiraamu okwambala enkofiira ku mutwe nga tebazibaggisaako mu kkooti wadde wonna bwe babayingidde. Omuli abasiraamu okusaba basalenga ebisolo kubanga babisala bulungi ate n'ab'amadiini amalala baali babakkiririzaamu. Abasiraamu abaaliwo mu biseera ebyo by'abafuzi b'amatwale baba naazisanga ebisolo ng'embwa ne bagamba nti awo omusiraamu aleme kwetikka mbwa wadde okubeera ng'omusiraamu anaazembwa. Ebyo yabituukako n'okubeera nga amadiini yasaba gabeere nga gawaŋŋana ebitiibwa. Tiyakomoku yaleeta n'abawalimu abasomesa Obusiraamu ku lusozi Kibuli okutuuka obubunyisa ebitundu eby'enjawulo. Yasindika abawalimu mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ebutali Buganda bwokka ne bagenda
mu bitundu ng'ebya Busoga, Embale n'ewalala ne babeera nga basomesa eddiini ebeera ng'esaasaana eggwanga ino Uganda. Nga Mungu ajudde Omulangira Kyabasinga mu lufunda biri mu Sheikh Kulumba agamba nti kaweefube okukikiza obusiraamu n'Obwakabaka agenda mu maaso nga kyeyolekera bwe yamuddira mbikira Omulangira Badru Kakungulu. Prince Kakungulu Allah n'amusaasira, abasajja abayindi ne bajja baagakaani ekifaananyi ky'omuzikiti guno ng'okusinziira nga bwe baazimbanga emizikiti gyabwe mu Buyindi ne beeyama okubeera nga bazimba omuzikiti guno, era nga we guli bwe guti we baagutandika tegukyusibwangako okuviira ddala mu myaka egyo we gwatandikibwa mu mwaka gwa 51 okutuusiza ddala 55 we gwaggulwawo kyekifaananyi kyagwo. Omulangira Kakungulu yali musaale okulambika mutongole ekifo kino okubeera ekyakatonda bwe yakkiriza yika 8 ziweebwa obusiraamu. Ettaka lino lyaweebwayo mukadde waffe ikaze 8 mukadde waffe Omulangira Badru Kakungulu. Ku lusozi no kwatikibwako omuzikiti ogwazimibwa wakati wa 1955 era ng'okutwalibwa okubeera omuzikiti ogwasookera ddala. Sheikh Kulumba agamba nti omuzikiti guno gwatandika ng'ogwa bulijjo okutuusa Omulangira Badru Kakungulu bwe yavaayo n'enkola ey'okuguzimba okutugana n'omutindo kwegole. Ebbanga gye ligenze nga liyita n'omukululo gw'okukuuma ebyakolebwa kugenda maaso nga kyeyolekera mu bikoleddwa jjajja w'obusiraamu Omulangira Simo Nakibinge. Ebimu ku bintu ebyateekebwa ku lusozi no kuliko woofiisi ya Supreme Mufti n'olukiiko bikakalabiza emirimu, woofiisi y'Omulangira n'ebirala ebifuula olw'enjawulo. Emyaka 62 egy'amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka gategeeza kikulu eri enkulaakulana y'olusozi luno, nga Sheikh Kulumba agamba nti bingi ebituukiddwako omuli eddwaliro, amasomero n'ebirala. Mukama waffe Omulangira Kasimu Nakibinge byasinze okutunuulira mu myaka gino 32 bye byenjigiriza okubanga byongerwamu amaanyi. Luliko olwaleero ettabi ly'ettendekero erya University ya IU ne wabeerawo n'ettendekero ly'abasawo nga lyo lyeyawulidde. Olusozi luno lweyongedde okubeera nga lukulaakulana, eddwaliro liri ku mutendera gwa nsi yonna. Atendezza enkolagana ey'omugundu eri wakati w'Obwakabaka n'obukulembeze bw'ekibuli nga bw'abizaziza omutereko okutuuka ku matikkira ago aga 32. Era tusaba Katonda amutukuumire n'ebirungi ebyo byazza atuusa ku Bwakabaka bwaffe buno. Disale Mutyaba yakusakidde Green ku Lawukede TV. Nabino nga bikutuusibwako ku Modern Tiles tulina tiles ezitanywa mazzi, ezitafeedinga ate kubba ensamusamu. Modern Tiles! Okwetegekera empaka za CHAN, ab'ebyokwerinda balabudde abanaakola effujjo. Ate naffe tetwagala kujja kukujimba kukwata jeki. Ebula olunaku lumu okutuuka ku matikira ga Kabaka aga 32. Akadde akabulayo okutuuka ku matikira ga Kabaka gakakutuusibwako. Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Kakeeka Mengo, abayizi batendekebwa mu masomo ag'enjawulo ku ddaala erya certificate ate ne diploma. Okuwandiisa abayizi abamaliriza P7 senior 4 ne senior 6 kugenda mu maaso. Jangu munsi y'otulo otulungi oluvannyuma lw'okutambula olunaku oluwanvu. Funa eddembe ng'osula mu mufaliso gwa Comform ne Grace Textiles, omutindo ogujja mu bika eby'enjawulo omuli deluxe, high density, orthopedic, ejja spring n'emirala mingi. Siibula okwebaka obubi n'omugongo oguluma bw'olonda omufaliso gwa Comform ne Grace Textiles. Emifaliso gyaffe miwangaazi era nga tufaayo ku bakasitoma baffe. Emifaliso gya Comform gye weetaaga okusobola okwebaka obulungi. Tusange mu showroom yaffe okumpi ne Shell Ginger Road ne factory yaffe Embalala Mukono. Emifaliso gya Comform ne Grace Textiles otulo otutageraageranyizika.
is beautiful. Soft care pads. So fit, so right. Get the Always Extra Long Maxi Pad, giving your heavy flow 3 times better protection. Available in stores near you, now at 3,000 shillings. Abaholeb Services Uganda Limited mu bwangu ddala beetaaga abavuzi ba bbaasi okuva ku myaka 3 okutuukira ddala ku myaka 5 okukolera mu ggwanga lya Saudi Arabia. Omusaala gwa bukadde 2 buli mwezi. Entambula, aw'okusula, emmere n'obujjanjabi byonna bya bwereere. Okumanya ebisingabwo bakubire ku nnamba z'essimu zino wammanga 070332 oba 0762 oba 07 5-2-4-0-2-7-90 ne ku 0752-403-636 oba bakyalire ku ofisi zaabwe Wankulukuku kumpi n'Ekitebi Secondary School. Aba Conversion Feeds Limited abakuleta Intraco ate kati baterezeza nyo Starter Pellet ono omulisa nga bwali totabula mutirala kyonna okuva ku lunaku olusooka paka ku nnaku 7 olw'enkoko neeyiga okulya n'okunywa obulungi nezimba obusimu obugitangira okulwalalwala netafuna amabwa mu bigere awo zonna ne zikulira ku sayizi y'emu. Kuno kw'oyongera Intraco broiler 35% ku lunaku olw'omunaana awo enkoko neewoomerwa emmere okuzaama. Abalunzi abakosa Pre-Starter ne broiler 35% batundira mu wiiki 4 ku 5. Amagoba ne gabanyumira. Mwabeetegekera okutunda enkoko mujje ku matabi ga Intraco gonna mu ggwanga. Temujja kwejjusa. Ku essimu noti 7 792 noti 64 oba noti 782 208 oddibwemu. Liisa Intraco Pre-Starter Pellet. Enkoko ogiyonse ebbere lyayo. Lero tugenda kulambula ekyalo Movit gye twagendanga mu makungula yabanga ssanyu jjereere. Amawanga ag'enjawulo gakuŋŋaananga okwekungulira eddagala ly'emiti n'ebikoola. Naye olwaliro abakugu b'ebizigo mu kampani ya Moviti ebirungo byonna babigasse wamu takyali kutawaanya. Omwana badde ebizigo bya Movit Happy birungiddwamu ebirungo byonna okuva mu butonde obw'emiti n'ebikoola okulongoosa ensusu zaffe okugoba obuwere okusiiyibwa. Kati omwana asobola okukoza Movit Habo gye aloe vera ovacado oba papaya. Movit okwekakasa k'olunaku lwonna. Uniquely ours. Explore Uganda. Twake! Uganda twake! Show your color! Let's go twake! Ignite your blue! Show your orange! Get ready! Show your color! Twake for our teams. Ignite your color with Plascon, proud partner of Uganda Sports. Color your world. The Great Sundowner! Prof by research ekutuusaako obusomo. The Great Sundowner 10th anniversary mpembuzi nkuwente okuvanga 10 Agusto 2025 okufuuka nga 16 August ku hoteli Kotulo Rooftop. Omusomesa simulala omukenkufu Nyanzi Julius ekyuma kiwagala kyuma agenda okusomesa omuntu ogusooka okutumbula amakolero okukamula amafuta okuva mu bikola bya kalitunsi okukola sabbuuni ayoza omugumu laundry soap omutwe ogwokubiri ssente zibeera komiti okulima amatugunda n'ekibala kya monk okulima stevia sukali w'obutonde omutwe ogwokusatu emmwanyi terimba okukamula butto okuva mu mmwanyi okusiika emmwanyi n'okukola kaawa ow'omulembe omutwe ogwokuna okutandikawo obukolero okukola ennoni ezitavaako nfuufu okukola sapatu ez'enjola tutandika ssaawa 3 ez'okumakya okutuuka ku 12 ez'akawungezi buli lunaku tiketi ya mitwalo 10 ate n'ofuna omukisa gw'okuwangula ekyuma ekikola kaawa automatic coffee roaster ku b'essimu noti 7 noti 3 M52 teweerabira tutandika nga 10 paka 16 August ku Equatorial Mall Hall Rooftop. The Great Sundowner 10th anniversary training mpembuzi nkuwente.
Mu kitundu kino ekyagataliko nfuufu ekyokusatu njagala nsooke nkujjukize nti tuli wano ku kasozi Kibuli mu ngeri y'enjawulo tusinzidde okuweereza olunaku olwaleero. Kakati kyaddaaki omupangisa avudde mu nnyumba ya nkuba kyeyo eyafiiridde mu ggwanga erya Cambodia. Omupangisa ono yali yateekebwamu omu ku bannamwandu. Abooluganda bamutaamidde olw'ebikolwa bye nga baatuuse n'okumulumiriza okuzaala omwana wabweru w'eddya. Ku bbalaza ya wiiki eno mu mawulire agataliiko nfuufu twakulaga emboozi y'abooluganda lwa nkuba kyeyungobi Yusufu eyafiira e Cambodia nga bagumbye maka g'omugenzi mukyala mukolo Namayanja Hindo ge yasaamu abapangisa. Bano baali baagala kumirawo lumbe wabula omupangisa n'abasibira ebweru ng'akolera ku biragiro bya Namayanja yamupangisa enju eno n'agenda akwata eddya eddala. Kati maama w'abaana n'aleeta omupangisa n'assa mu nnyumba. Kati n'olwaleero luno tulikola ki? Tuli kungubagira wabweru. Kubanga yafumbirwa dda. Omupangisa yali asibye ennyumba bamuwa olunaku lumu abe ng'agivuddemu naye kye yakoze. Tuzeeyo mu maka gano agasangibwa e Bulenga gye tusanze nga abakungubaze bakumye olumbe nga we bakola ku nteekateeka ez'okuzza omulambo. Iba Ndala Suli nga y'omu ku booluganda lw'omugenzi alabudde Namayanja nti tabaako kyakola ng'omulambo baguleeta. Nga ye anyumirwa nnyo wantu wano nti omugenzi waba afudde asobola okutunda owantu wano ng'ate omugenzi alina abaana be bangi, alina abaana 9 ye yatuzaalirako abaana 4. Ono yeewuunyizza omukyalo ono okugobaganya abaana be yeezaalira olw'okuba afunye omusajja omulala era asabye bannamateeka okusitukira mu bayamba abaana. Kati baali basula mu nnyumba eno nga tubateeseemu olw'okubanga yali alina ekigendera nti asobola okutunda wano. Yagula abayaaye ne bajja ne bakuba abaana kibooko. Nagenda okutuuka wano ng'abaana babagobyewo. Nnyina w'omugenzi Mutesa Laisha owakati Maziga awanjagidde abazira kisa babayambe bazze omulambo gwa mutabani we. Mbenga ndowooza nti baba Museveni era kungemeraku bakadaga nkusaba nga nkwegayirira famire ku bivu bino nkusaba nga ndi kwegayirira nga nendonde nga ngemereko omwana wange ayire Uganda aziikibwa alowe kwokyebwa. Ayogedde ne ku baana abana Namayanja be yazaala mu mutabani we ng'agamba nti asembayo yandibanga si waabwe kuba banne we babadde nga bagenda mu kyalo nga ye tamukkiriza kugenda yeera yekokodde ejjogoli y'omu kyalo ono. Oyo mutabani wange n'agamba ku kaseera ako kennyini n'ambuuza nti asindise baana bameka ne mugamba asindise abaana 3 n'angamba kyekyo ekituufu abaana abange balimo bameka 3. Omwana n'agamba jjajja era maama naye kennyini ffe abasatu tatuwa fiizi naye oli amuwaaki fiizi. Bo ab'enganda abalala batendereza Bukedde TV eyabayambye ne basobola okudda mu nnyumba nga nabo basabye Namayanja asigale gy'ali. Bamuteekereko ddala nti alekere okukola ki? Alekere okuyingira wano okusalimbirawo tetumwagalirawo ddala wazira abantu agala babeerewo. Nsooka kwebaza Bukedde eyajja wano netujjako omukyalo oyo okutugulira wano ennyumba omukyalo yateeseemu n'agenda. Namwe ababukedde bannaye tubeebaze kyemulimu gwe muli kutukolamu mulungi nnyo naye twagala mutuyambe omwana ono aveeyo mu ddungu gy'ali. Olwayina 10 oba 10 oba 5 tusobole okugattibira ssente tusobole okulaba maiti yaffe tugikomyawo wano Uganda. Tusobodde okufuna Namayanja okuyita ku lukomo lw'essimu n'ategeeza nti takakasa nti bba yafa kubanga emabegako abadde ayogerezeganya naye ku ssimu ku nsonga z'omwana omulwadde era n'amulagirira n'eddwaliro gy'abaamutwala. Omwami wange okufa gwesikanaakulako nti yafudde tubadde twogerezeganya nze naye nakoma okwogera naye nga ŋŋamba mu nnaku nga 3 ng'aŋŋamba nti ali Kenya naye timugonvugonvu. Agamba nti olwafuna amawulire g'okufa kwa bba yatuukako mu maka ge n'asanga nga ab'enganda bakaawo nga baagalana kumukuba ng'asambaze ebyogerwa nti omwana omuto si wa mugenzi era nti mwetegefu okumutwala akeberebwa endagabutonde. Bwe nazzeewo ne baganda bange olutalo lwabadde lwaki? Dde lw'amaanyi nnyo. Then n'abagala DNA wendi ndi ready bafune ssente. Bo abaana nga bakulembeddwa Ngobi Hakim boogedde ku butakkaanya bwe bafuna ne nnyabwe nga yaleeta omusajja mu nnyumba ya kitaabwe n'abakako okumuyita taata bo kye baagaana. Kati kwe kumugamba naye osusse okusomba ebintu obitwalamu ennyumba ogikaziza yonna ogimazeewo. Kati we twamugambako kwe kuleeta abagundi
ba LC bani defense ne batukuba. Abdu Muwonge yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Mu kitundu kino ekisembayo ekyamawulire agataliiko nfufu aba disitulikiti y'e Wakiso basanyukidde abantu bwe bategeezezza nti bakukola enguudo 16 n'obutale 3 ebigenda okukolebwa mu nteekateeka ey'okulaakulanya eyatuumiddwa Kampala Metropolitan Project era ezimu ku nguudo ezigenda okukolebwa mu kaweefube ono zatandise dda okuba nga zikolebwa. Omusasi waffe kakuwe ebisingawo ku mboozi eyo. Disitulikiti y'e Wakiso eraze enguudo 16 n'obutale 3 ebigenda okukolebwa mu nteekateeka ya Wakiso Greater Kampala Metropolitan Area Urban Development Program okuyambako okukendeeza kalipagano k'ebidduka mu Kampala. Enguudo zino kuliko Rwabukasa Ssentema Kakiri nga lwa kilomita 12, Kitemu Kisozi olwa kilomita 4.5, Naggalabi Spa lwa kilomita 2, Segukunda Lumunye Bbandwa Kinaawa Kyengera nga luwezako kilomita 8 n'obutundutundu 2. Tulina Bukasa Ssentema Kakiri lutandikira Bukasa songa oluguudo olwo luviira ddala ku Bulange naye ng'ekitundu okuva ku Bulange okuyita Masanafu okutuuka e Bukasa ate kyo kirina kontrakita waakyo akikola era lwo projekiti egenda mu maaso. Enguudo endala kuliko lwa Namulanda Bweya Kajansi Dambu okutuuka ku Lutembe Beach nga lwa kilomita 17, Kayunga Kawanda Kiteezi Luteete Namirembe Hillside olwa kilomita 12 n'endala. Mu nteekateeka eno kuliko n'okuzimba obutale obw'omulembe bunaawo okuli akawakiso Central Market, Kawuku Market, Mbulaga Market n'Ekyengera. Wakiso Central Market tugenda kola akatale k'e Kawuku, tugenda kola akatale k'e Bulaga. Ebintu ebisinga obungi bino bwe twafuna ssente abavujirizi bateekako amateeka mangi. Ssente ze baatuwa zaabo abakontrakiti ez'okukola oluguudo naye tetulinako ssente za kusasula ttaka. Byogeddwa ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Matiya Rwangabwanika mu nsinkano gy'abaddemu n'abakuŋŋaanya b'emikutu gya Vision Group egy'enjawulo mu industry area. Bwanika abadde awerekeddwako akulira abakozi Alfred Malinga n'akakiiko akafuzi annyonnyodde nti enguudo zino 15 ziriko kilomita 300 ng'enguudo 2 ku zino baazitandika dda. Tukoze oluguudo lw'e Naggalabi olwo lwe twatuuma ne Balamye Mayanja olw'obukulu bw'Obwakabaka ne tujja ng'oluguudo olwo tulumanyi nti lugwa ku lw'e Masaka Ekitemu naye ssente zaatuggwako nga tutuuse e Buddo. Kati ne tulowooza nti bwe twafuna ssente twafuna omukisa okugatta oluguudo lw'Entebe ku lw'e Masaka ng'okyamidde Seguku. Akati ekyo ekitundu kya Kitemu okutuuka ekya Kisozi okutuuka Ekitemu kilomita 4.5 nazo zatandise okukolebwa. Asabye gavumenti ebawe enkiso nga gye yawa Kampala ng'omutemwa gw'ensimbi gwegiwa gwawukana ku gya disitulikiti endala. Kawo Malinga ategeezezza nti tebalina nsimbi za kulirira bantu mu bifo byabwe we bayisa enguudo kyokka boogereziganya nabo ne batuuka ku nzikiriziganya. And people are coming in because also these roads, by the way, are dual. See? Dual carry, two going this way, two coming, and it looks beautiful with walkways. So it will make the whole environment beautiful, and people are beginning to appreciate it. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Nga tukyali mu nsike agataliko nfuufu ag'ebyemizannyo era nnyongera okujjukiza nti olunaku olwaleero tukuweereza tusinziira wano ku lusozi Ekibuli wakati mu Bbugumu eri okwetegekera amatikira g'abeene ag'omulundi ogwa 32 nga ebula ennaku 2 zokka okutuuka ku mpaka eza Chan ku lw'omukaaga luno. Leero abakulira ebyokwerinda mu ggwanga balabudde abo bonna abasuubira okukola effujjo mu mpaka ezo. Olukuŋŋaana lw'abannamawulire lutuuziddwa leero ku kitebe ky'amawulire kya Media Center nga lwetabiddwako omwogezi wa poliisi amyuka kamisona wa poliisi n'abakungu okuva mu FUFA. Yo eyina weekutwala ne weetakukomya ne weetakukiriza. Tuyina abakulu abakungu nga ba organizers bayina we batuula
tojja gendo gye ogambe nze nasasudde sente zange njagala kutuula ne ba mwami Mulindwa eri waggulu mu VIP. Nedda ate naffe tetwagala kujja kukujimba kukwata jeki, so weefuge. Michael Kananula omwogezi wa poliisi y'ebidduka agambye nti empaka zino wezinatandikira wajja kubaawo okutaatagana mu byentambula ng'enguudo ezisinga ezituuka ku kisaawe Namboole za kuggala okusobozesa abantu okutambula obulungi. Okutandikira esseeta ezijja mu kibuga zijja kukyusibwa okutandikira esseeta okudda ku ludda olw'Esonde n'eziconnecting Namugongo mpaka Kyalo Wajjala mpaka ku nkulungo eyo Nalya. Emmotoka zonna zijja kukyusibwa nga zituuse bweyogerere okukwata oluguudo olw'eku Jokers Hotel oba hoteli ey'oku Jokers nezikwata ku luguudo olw'Ekinawataka. Rogers Mulindwa okuva mu Fufwa akakasiza nti enteekateeka zonna zitambula bulungi ku kisaawe Namboole era nga alambuludde ku ngeri tiketi z'emipiira gino gye zitundibwamu. Ya tiketi ku mulundi guno okulaba omupiira egenda kukyukamu ku ya bulijjo gye tubadde tugendanga ku mafuta ku Fufa House ku maduuka ag'enjawulo kale tugenda kugula tiketi zaffe nga tuyita ku mutimbagano era omuntu wa ddembe okugenda ku mutimbagano gwa CAF www.cafonline.com oba CAF Africa Cup of Nations nononya wali tickets notandika okugula tiketi yo ng'ogoberera endagiriro eri ku mutimbagano ogwo. Mu ngeri y'emu yo ttiimu y'eggwanga ekyagenda mu maaso n'okutendekebwa nga leero ewezezza olunaku olwokubiri ng'etendekebwa mu kisaawe ky'ebweru eky'e Namboole. Abazanyi bongedde okukunga buwagizi okubazzaamu amaanyi. Kyenyiza basuubiza performance ennungi ku ttiimu nange mwennyini. Tutaganya obuwagizi bwamwe mujje mu namba nga nene musobole okutuwagira era naffe tubasuubiza ekisinga mu tournament eno, tubasuubiza performance ennungi era nga buli kimu tukikozeeko bulungi. Uganda eri mu kibinja ekyokusatu ne Niger, Guinea, Algeria ne South Africa ng'omupiira gwa Uganda ogusooka eggulawo ne Algeria ku Mande nga 4 mu kisaawe Namboole. Empaka zitandika ku Lwomukaaga luno nga Tanzania eggulawo ne Burkina Faso. Nga tukyali mu nsiko y'ebyemizannyo mu mizannyo gya Africa egy'amasomero egiri mu ggwanga erya Algeria, Uganda ewangudde omudaali ogw'ekikomo mu nsero era omusasi waffe Julius Kafuluma ali na Algeria n'ebisingawo. Ttiimu y'omuzannyo gw'ensero ey'abawala ey'abazannyi abasatu mu kisaawe eya 3-3 ewangudde omudaali gw'ekikomo oluvannyuma lw'okukuba Benin ensero 21-17 mu gw'okulwanira ekifo ekyokusatu ogwazanyiddwa akawungeezi k'eggulo. Mu gwasoosewo Rwanda yakubye Uganda ensero 15-14 ku luzannyo olw'akamalirizo mu muzannyo ogwabadde ogwavaawo mpitewo. Rwanda yatutte zaabu oluvannyuma lw'okukuba Nigeria ku luzannyo olw'akamalirizo era oluvannyuma abawanguzi bonna baweereddwa emidaali gyabwe. This is my first international tournament and I'm really grateful to God and I'm proud of the girls. Mu badminton Munnayuganda Christine Kadondi yakubye munnansi wa Algeria obugabo 2 ku bwereere n'ayitawo okugenda ku luzannyo oluddako. Mu kuwuga Rahma Kalungi ne Paula Nabukeera beesoze oluzannyo olw'akamalirizo mu mutendera gwa 50 meters backstroke. My experience so far is really okay. The competition is tough, the water is clear, you can see the pool properly, you can see the clouds. Akawungeezi k'eggulo Uganda yafundikidde na buwanguzi mu mupiira ogw'ebigere oluvannyuma lw'okumegga Tunisia golo 2-1 mu muzannyo gwabwe ogwagguddewo. Nga tukyali mu byemizannyo abazannyi n'abakungu aba Prostate Academy basiimiddwa olw'omutindo gwe booleseza mu mpaka z'ensi yonna ez'ekikopo ekya Dana Cup ezabadde mu ggwanga erya Denmark. Libadde essanyu Jerere Kasangati ba musaayi muto aba Prostate Sports Academy abali wansi w'emyaka 12 bwe babadde bakomewo mu ggwanga okuva mu Denmark gye basambidde omupiira mu kikopo kya Dana Cup ekyensi yonna nga bano babadde bakiikiridde Uganda era nga bakutte ekifo kya 3 mu nsi yonna. Bano basoose kuyisa bivulu mu Kasangati wonna. Augustine Tamale akuleba ensimbu mu Vision Group yabadde omugenyi omukulu ng'abazanyi n'abakungu bonna basiimiddwa.
oluvannyuma basaze keeki ne bagabula abazadde abeetabye ku mukolo guno. Twamalidde mu kifo kya kusatu mu kategori y'abaana abalina emyaka 11. Ekyo nno kyamaanyi nnyo kuba twasitudde fulaga y'eggwanga wamu n'Afirika. Lwaki njagala abazadde bongere okuwagira abaana olugendo lwa bbeeyi naye omwana tasigala kyali. Akademi eno ebangula abaana ate era nga ebayamba n'okusigala mu ssomero bakuwa amagezi ago. Kati kiyamba omwana okukuza talanta ye ate nga bw'asoma. Era etambuza abaana ne batwala mu mawanga ag'enjawulo ne basobola okufuna emikisa egy'okuba nti basobola okukansibwa okugenda okusamba omupiira ogw'ensimbi. Bwetyo bwe tutambudde mu gataliiko nfuufu ekiro kya leero sijja kubanga nsukawo. Njagala okwebaza munnaffe bwe tutambudde bannaffe bonna abatubeereddewo mu kyoto wakati nga twetegekera amatikira aga Ssaabasajja Kabaka ga lunaku lwa nkya. Njagala okubeebaza mwenna. Sijja kubanga nsukawo mbadde ne mulungi mebo nze Ismail Nsubuga. Beera bulungi weraba.